Zigenda kubeera 10 mpaka emu wano ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wanvu. Ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa 8 omwaka 2019 saawa ziri 3 kabeera kadde k'amasukulumu nga bulijjo tusooka ne tuddamu ne tukutuusaako ebimu ku ebyo ebibeera bikoze ebikulu masukulumu gaffe ate oluvannyuma ne tukomawo ne tugakuwa. Ndi Kalungi Betty ne munnange Lukyamuzi Isaac agenda kuba anneegattako nga yavuunulira bannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Katulabe ebikulu. Ebikulu mu masukulumu okukola ekiriwa naye ate ekisingira ddala obukulu mayors ne lord mayor ne wabawo obuvunaanyizibwa abantu balina okukola emirimu egyabatumwa abantu. Endoliito mu kesisi ezanogeddwa eddagala bakansala basanyufu olw'etteeka eppya eryayisiddwa paalamenti pulezidenti yasigalidde okulikakasa. Kago eproni ejo tubadde tuyimiriddeko mugirabyo zozinatero. Omulimu gw'okuyoyoota ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe gukwajja abaguliko bawadde obukakafu nti gwakuggwa mu budde obwagerekebwa. Endwadde zetwala ebitundu 7 ku 10 ziva ku bujama ate ekireeta obujama ekisinga ekireeta obujama bwavu. Mulwanyise obwavu kubanga y'ensibuko y'emize n'endwadde. Katikkiro ayongedde okunnyikiza omulanga gw'okulima emmwanyi okwejja mu bwavu. They should leave that 100 meters from the water. Abeesenza mu ntobazi ku ttaka lya gavumenti bakiguddeko. Emmere yaabwe esaanyiziddwawo ne basaba baliyirirwe. Nyongera okwaniriza masukulumu gaffe ag'olunaku olwaleero neegattiddwako munnaffe Lukyamuzi Isaac. Agaleero kangatandike n'akulira emirimu mu disitulikiti ey'e Kagadi oba muyite Kaawo ng'ali wamu ne RDC w'ekitundu kino basaanyizzaawo ennimiro ebintu by'abantu abeesenza mu ntobazi nabyo ne babisaanyaawo. Ebintu ebikoseddwa biwezaako yiika eziwerera ddala 10 ng'ekigendererwa kyekyokulaba nga bataasa entobazi nga kwotadde n'omugga Muzizi. Katubirabe. Gye buvuddeko Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalagira abakulira emirimu ku disitulikiti bayite Bakaawo ne ba RDC okugoba abantu bonna abeesenza n'okulimira mu ntobazi okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Okwewala ebyagatatya mukama waago agabika entembo. Kaawo w'e Kagadi ne RDC wa disitulikiti y'e Kagadi bo basitukiddemu okussa ekiragiro kya Pulezidenti mu nkola. Ebintu ebisaanyiziddwawo bibadde bitudde ku yiika eziwerera ddala 10 okuliraana omugga Muzizi era nga ekigendererwa mu kino be bakulu okwagala okutaasa omugga guno. So doing this operation, it is not only the district of Kagadi, but as members of the district of the Kagadi, we are here to do this operation to them. Okusinziira ku RDC Luteraho agamba nti okuva mu mwezi ogwokusatu bazze nga balabula abantu bano nga bayita mu kkooti wabula nga kubadde nga kufuuyira ndiga mulere. Tubahandikire tukabahandikira twahandika through even court twahandika ngo baregemu within 1 month. Okwakasha tukaho kwakana hatu no kwa munani
Ono era ayongeddeko nti bakwataganidde wamu ne bekikwatako obutereevu ku nsonga eno okutaakiriza obutonde bw'ensi mu ggwanga. Ayongedde n'ategeeza nti walina okusigalayo ekibangirizi kya mita 100 okuva ku mugga. Is to clear the way for these people to know that they should leave that 100 meters from the water to where they should do their activities. Me, I believe is a noble cause to conserve the environment. This environment we conserve not for ourselves only. Bongeddeko nti omugga guno gwa mugaso nnyo eri eggwanga nga basobola n'oguzimbako amabibiro g'amasannyalaze ag'enjawulo. Wabula bo abatuuze bakukkulumidde gavumenti olw'okutema emmere yaabwe n'etabaliyirira ate nga ettaka lino balimazeeko emyaka egisukka 30. Itaka etulikolera emyaka 35 kuruga munda nyina nyowe obwire obuwona mbaire ndya itaka etulikolera. So ntusasa mono kaita abantu bamuziza bebembeza barukusinga obwije. Ati nkaho nkege emiti yange giyona emiti lenga ingala ahi emiti ahi ibasazire lenga ingala ahi emiti ahi nkabi 15 emiti 15 nanyo nabange no bumezi wange buona no bubere bukozereki no bubere buli kandi nanyo uyitaka nyo nkaba ndiguzire. Ye Aradisa agamba nti okukola bino abadde agezaako kuteeka mateeka mu nkola kubanga ne ssemateeka w'eggwanga akirambika bulungi. Mwenu twaturiyo ntukiriza ebitushemye kuba ntukora nangwa n'obuyakiragire itwe nore tukatandika kwa kashatu n'obuyakigambire itwe tukatandika karata kakigambire mwenu twantukiriza kandi ntu implementing ekiragiro ekutushemye kuba kiri. Ebirime omuli emiti gya kalitonsi, emmwanyi, ebitooke, kasooli n'ebirala bye bisaanyiziddwawo okuwa ekyanya enteekateeka ya gavumenti ey'okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze nga liweza megawatts 48 ku mugga guno Musizi. Kalungi Betty Mike Mutebi, Delta TV Amasukulumo. Ate bo bakansala ba KCCA basanyukidde ekya paalamenti okuyisa ebbago ly'okukola ennongosereza mu tteeka erifuga ekibuga Kampala. Bano bassa kimu ne bannamateeka nti kijja kuyamba ku ntambuza y'emirimu era bagamba nti etteeka lino lijja kukola era baagala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aliseeko omukono mu bwangu obw'ekitalo. Katubirabe. Olwokuna lwa sabbiiti eno ababaka ba paalamenti bayisizza ebbago ery'okukola ennongosereza mu tteeka erifuga ekibuga Kampala n'ekigendererwa eky'okumalawo endooliito okulereŋŋana n'okusika omuguwa ebibadde baana baliwo mu bakulembeze ba KCCA. Mu bbago eryayisiddwa wabaddewo okugabana obuyinza era ng'ebifo ebyabaddeko kalumanywera omuli eky'obwa minisita, Lord Mayor n'eky'obwa Executive Director byonna birambikiddwa bulungi n'emirimu gyabyo. Lord Mayor yasigadde yakulya oluuyi lw'ebyobufuzi era nga wakukola n'akakiiko k'abantu 4. Etteeka era liteekawo ekifo eky'obwa sipiika n'omumyuka we nga bano be banaakubirizanga enkiiko so si Lord Mayor nga bwe gubadde okwewala okukoonagana. Kino wabula bakkansala bakisanyukidde. Lirambika bulungi ani alina okukola ekiriwa naye ate ekisingira ddala obukulu mayors ne Lord Mayor ne wabawo obuvunaanyizibwa abantu balina okukola emirimu egy'abatumwa abantu nga babaggyeko omugugu gw'okukubiriza enkiiko. Bataddewo ekifo ky'obwa sipiika n'omumyuka wa sipiika. Obukulembeze obusinga babutuddiza ng'abakulembeze ba Kampala obuyinza bw'ogamba nti budde mu kanso bubabuzeeyo. Ekifo kya sipiika twakisanyukidde okubanga kiteekeddwa mu tteeka kubanga Lord Mayor abadde alina emirimu mingi nnyo nga yakubiriza enkiiko ekyokubiri ate nga bamuggyako executive powers ze. Etteeka lyamuddiza executive powers ze. Kisame Samuel nga kansala w'omuluka gw'e Bukoto 2 agamba nti obuyinza bw'enkiiko z'abakansala bulambikiddwa bulungi mu tteeka lino era kigenda kuggyawo obukuubagano bwonna. Lino etteeka lyalambise bulungi. Mayor agenda kusigala nga Mayor. Lord Mayor agenda kusigala nga Lord Mayor naye nga alina executive. Naye nga ate waliwo speaker bwe tujja mu lukiiko. Bino Mayor byabeera nti alina bw'aba alinayo naye ebintu ebyagala okuyisa kati bakansala bajja kubiyisanga nga bamaze kubitunulamu bwerufu naye luli abadde akubiriza olukiiko ng'alina kyekubira. Wawulo omubaka wa municipali y'e Nansana Robert Sebunya Kasule neyaliko omubaka w'e Dr. Lulume Bayiga bagamba nti kati ebyokwekwasa ku tteeka biweddewo era ne bakubiriza abakulembeze ba Kampala okukolera abantu abaabalonda bave mu byobufuzi. Lord Mayor yateekwa okubeera political head owa institution eyo yonna
kakati kye bagamba mbu tebamuggyeko kyekyokukubiriza olukiiko ogwo omulimu si mukulu kasita abeera ng'alina kabineti ye road mayor yateekwa okubeera fountain yabeera ensibukira oba ensibuko ey'amateeka ebiragiro ne pulaani ez'ekibuga. Kampala ntabiro ya bintu bingi nnyo, so etteeka lyokka terisobola kutawulula bintu ebyo byonna. Ebintu ebituluma kati ngaffe abakulembeze ebyanditulumye nti omuntu amala essaawa mmeka okuyingira ekibuga ku makya era kimutwalira ddakiika mmeka okukifuluma. Ate ye munnamateeka Kabuusu Moses agamba nti ebbaga eryayisiddwa ddungi era kirabika entalo mu bakulembeze b'ekibuga za kufuuka lufumo. Bw'atyo n'asaba pulezidenti aliteekeko omukono litandikirewo okukola. Kati ezo ensobi ezibaddewo bijja zitereeza gamba nga kati bakkiriza bano abakulu be balonda okubeera nga beba kulembeze ba authority ab'oku ntikko. Likkiriza meya okufuna abayambi be nga basatu, baminisita nga basatu. Wadde nga minisita wa Kampala n'omuloodi buli omu alina entaputa ye ku tteeka lino, bannayuganda n'abalondoozi b'ensonga balinze kimu pulezidenti kuliteekako mukono olwo litandike okukola. Mike Mutebi, Deuta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Mike Mutebi kulikayo. Ate bo abakungu abali ku ddimu ly'okugaziya n'okuddaabiriza ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe bakakasizza nti we gunaatuukira omwaka 2021 omulimu ogwabaweebwa bagenda kuba bagumaliriza. Bano bategeezezza nti bakatambulako ebitundu ebiwerera ddala 58 ku buli 100 kw'ebyo byonna ebiteekeddwa okukolebwa ku kisaawe kino, wabula beetondedde abasaabaze abataataaganyizibwa ng'omulimu guno gugenda mu maaso. Bino babyogedde nga balambuza bannamawulire omulimu gw'okuzimba n'okugaziya ekisaawe we gutuuse. Wadde nga abakulu okuva mu Civil Aviation Authority nga bakulembeddwamu Engineer Ngobi Habati bategeezezza nti eddimu lino balikolera wakati mu kusoomozebwa kw'abasaabaze abayingira n'abafuluma eggwanga, bakakafu nti bakulimaliriza we gunaatuukira omwaka 2021. Byonna awamu tusuubira kumaliriza mu mwaka gwa 2021 naye nga kaakati tuina projects endala project namba yonna erimu sub projects nga 7. Wetwogerera eddimu lino litambudde bulungi okusinziira ku bakulu bano era ku bimu ku binaatera okuggwa bye bino. Ebinaatera okuggwa yeyo Cargo Center ng'egyo gy'olaba eyo eri kumpi okuggwa phase ya esooka. Ebirala muwulidde apron bano bajja kunyambako apron 4 apron 2 kago apron ejo yetubadde tuyimiriddeko mugirabye zo zinaatera okuggwa. Batulambuzza ekifo ky'emigugu oba Cargo Center awagenda okubeera amafuta aganaakozesebwa ennyonyi zino, saako ekifo ekigenda okukozesebwa abakungu oba bayite ba VIP nga kwotadde n'ekyo ennyonyi we zinaasimbanga, era bino byonna balina we batuuse. Emirimu gino bagikolera mu mitendera ebiri era ng'ogusooka bagamba we gunaatuukira omwezi gwa Novemba omwaka guno, ebimu ku biri mu mutendera ogusooka bajja kuba babimaliriza. Akati tusuubidde nti ng'omwaka tegunnaba kuggwa ekifo kino kijja kuba kimaze okukolebwako. Kisobola okupaakinga ennyonyi 5. Bano era beetondedde abataataaganyiziddwa mu nteekateeka eno egenda mu maaso. Ekitingira era nitubagaa nti batusonyiwe olwa inconvenience gye tuba tubatuusizzaako. Of course nga bwe mulaba emirimu gino gireeta enfuufu, ate bwe tubeera wali addala abasaabaze we bali tugeneratinga enfuufu nakyo ne kibanga kitawaanya abantu baffe. Ekigendererwa ky'okuddaabiriza ekisaawe kino kwe kulaba nga kituukana n'omutindo gw'ebisaawe ebirala mu nsi yonna nga Bamwesige Fred okuva mu Civil Aviation Authority bw'annyonnyola. Nga tugamba nti twagala ekisaawe kino kirabike ng'ebisaawe eby'omulembe ku nsi yonna
ate nga kigondera amateeka g'ensi yonna byonna nga mwebiri. Okusinziira ku bakulu bano, omuwendo gw'abasaabaze abafuluma n'okuyingira eggwanga kati gweyongeredde ddala, nga bano okusinga bagenda mu nsi okuli ez'Abawalabu, China ssaako ne Bungereza. Kalungi Betty, Delta TV Amasukulumo. Ate bannamateeka abeegattira mu kibiina ki Uganda Law Society bakubaganya empawa ku tteeka erigaana bannamateeka ne be bawolereza okujulira ku mulamuzi abeera agaanye okuva mu musango gwabwe singa babeera bamwemulugunyizaako. Gye buvuddeko Ssaabalamuzi Bati Katulebe enkola eno yavaayo n'agiwera. Tusobodde okwogerako ne bannamateeka ab'enjawulo era omusasi waffe Aneti Nakayibaale katulabe bawayizaamu nabo. Bannamateeka okuli Sabani Sanywa ne Hassan Male Mabirizi tebakkiriziganya na kya Ssaabalamuzi Bati Katulebe eky'okugoba okujulira mu kkooti esingawo singa omulamuzi agaana okuva mu musango newankubadde nga omwemulugunyizaako. Bano bagamba kimenya amateeka kuba ssemateeka awa obuyinza okugaana omulamuzi singa obukakafu bubaawo nti tajja kuwa bwenkanya nga bwe kibadde kisuubirwa. Nakoze yakola amateeka agafuga abalamuzi okuva mu misango nga gagamba nti omulamuzi bw'alemera mu musango omugambi okuva muteri kujulira alina okuwulira mpaka kati ekyo mwama nti kimenya amateeka kuba omulamuzi bwemala kakasa nti yalidde enguzi ne mugava mu musango n'agulemera okuba yalidde enguzi mba n'okujulira mu kkooti esingako kiraba nti kiri so unconstitutional. So unconstitutional. Nga otunuulidde judicial system ya Uganda bweyimiridde. Bano bagamba Katulebe yakoze ensobi okuyisa etteeka erikugira bannannyini misango okujulira singa balamuzi bagaana okuva mu misango gyabwe. Kati omuntu bw'asuspectinga nti omulamuzi ono tagenda kubeera fair gyendi ddembe lyo okusaba kubanga kooti mu mateeka kooti erina kuba impartial. Okufaamu is not a problem. Kati lwaki ogamba nti saagala bya mpiiro nga mukama waffe Chief Justice bwagambye. Ekyo with due respect nkiraba ng'ekikya. Wano era munnamateeka Hassan Male Mabirizi yaddukidde mu kkooti enkulu ng'awakanya etteeka lya Ssaabalamuzi. Wabula bannamateeka okubadde Kabuusu Moses ne Nalukola Luyimbaazi bagamba Ssaabalamuzi alina obuyinza okuleeta etteeka erikugira okujulira ku mulamuzi oba agaanye okuva mu musango. Soka Ssaabalamuzi w'eggwanga lino alina obuyinza okukola rules ezo ezigavaninga ye. Manya amateeka gagenda mu mitendera. Kati abalamuzi babeera ne judicial oath bakuba ebirayiro okwadministeringa justice without regard to fear, favor, ill will ne noba influence. Kati omulamuzi naga nti nina judicial oath okuwa obwenkanya teweeraliikirira ebizibu byoyogedde mbitegedde wakati wange naawe naki naye ekirayo kye natwala nja kukuwa obwenkanya. Waalijulidde okola ki? Dinda ensobi ezo zagenda okukola ezo zennyini ozikole ki? Oziteeke ku kkooti ejulirwamu. Bano bagamba Ssaabalamuzi kyaleese kyakuyambako ku ntuumo y'emisango mu kkooti ate nga wakyaliwo ebbula ly'abalamuzi. Osobola okusanga omulamuzi omu nga yatwala disitulikiti Mubende, Kyankwanzi, Kiboga, Mityana, disitulikiti ezo nga ye high court judge ali omu abeere Mubende. Kati nga bw'ozibuwalirwa ng'oyagala bakuwa omulamuzi omulala taliiwo ojja kulinda bwe bali mukyusa. Bano bagamba nti ekizibu abantu kye balina abamu bakozesa bubi kkooti ne beekwasa obusongasonga ne basaba eve mu misango gyabwe wabula ne babaako amagezi ge bawa. Balowooza nti basobola okusalawo omulamuzi kyabaawulira omusango gwe. Nti bw'ajja mu kkooti n'alaba ng'omulamuzi gwe baawadde okuwulira omusango si oba ng'awulira tamwagala oba bw'atuukayo n'amulaba n'agamba oyo okusinziira ku nnyindo ye alabika tajja kukola ki bwenkanye ng'atandika okubaako engeri gye yeerumaaluma ng'amuteekako ki ensonga. Wadde nga guli gutyo wakyaliwo okusoomoozebwa ku kyekkekwa ly'abalamuzi ate ng'emisango gikyali njolo. Aneti Nakayibaale yakukuŋŋaanyiriza eggulire lino ku lwa Delta TV Amasukulumu. Webale nnyo Aneti Nakayibaale. Bwe tweyongerayo
ate ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akalaatidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwettanira okukola ennyo okusobola okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Ono ayogedde ku bwassemugayaavu ng'ensibuko y'emize omuli obwavu, obutemu, saako obwamalaaya nga kw'otadde n'endwadde ezitali zimu. Okwogera bino asinzidde Kamuzinda nga kino kisangibwa mu ggombolola y'Ekyannamukaaka mu Buddu gy'abadde omugenyi ku by'enkulaakulana ku kifo ekya Ebenezer Devotion Center nga kino kyatandikibwawo musajja wa Kabaka Kiti kya Muweesi Musuubire. Mu kifo kyekimu omubaka omukyalo w'ekyotera Robina Ssentongo naye gy'asinzidde n'akunga abantu okukola ennyo. Kubanga ekizibu ekisinga okwolekera amawanga amato bwe bwavu. Ate n'ebizibu kumpi ebirala byonna bisibuka ku bwavu. Ebimu Father Nkonga yabyogeddeko. Obubbi. Nalaba ennaku ezo omukazi ku mawulire nga bamukutta bettooke. Timbadde nziba mmere y'abaana tebalina kye balya. Oba oyo omubonereza oba omuleka simanyi. Obutemu. Abapoliisi tebakyalina nageeyamba lwa bwavu. Baakute n'omupoliisi ng'ali naye mu bubbi. Ne bamubuuza n'agamba obwavu. Oyo oba omukola otya? Endwadde. Abasawo bagamba nti endwadde zetulwala ebitundu 7 ziva ku bujama. Ate ekireeta obujama, ekisinga ekireeta obujama bwavu. Obwakireereese, obwamalaaya, bayoola abawala awo. Abapoliisi balema okukwata ababbi ne bakwata bamalaaya. Simanyi oba bandisoose baliwa. Naye bwe baakwata bamalaaya ne bababuuza nti omanyize nnyina omwana noonya amata g'abaana. Amata g'abaana aganoonyeza mu bwamalaaya. Ate kikuzaayo ku ndwadde obwamalaaya. Obutamiivu. Teri muntu ayina geeyamba akeera mwenge. Era omwavu yakeera omwenge. Nesukulumu eryo mutukkirize tubawumuzemukko katono tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri n'amasukulumu amalala mangi ky'oba okola kimu sigala nga okyekuumidde ku Delta TV tukole. With MTN Mobile Money. Prizes include 24 Toyota Wish cars, 32 Boda Bodas, lots of money, MTN come with your smartphones and much more. To win, simply dial *165*1# and send money at half price. Everywhere you go, MTN. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour.
It usually starts with one foot in front of the other, one deep breath after the other, and one drop of sweat after the other. But this time, let it start with telling everybody to run against cancer. To come run like crazy, like the present and the future depend on it. Run like the end of cancer is at the finish line, like the fight against cancer depends on it, because it actually does. For just 25,000 Uganda shillings, join the Rotary Cancer Run 2019 on 25th August at Kololo Ceremonial Grounds and across major towns. Runs will be flagged off at 6 a.m. Tickets are on sale at Rotary offices, 9th floor NIC building, Centenary Bank Kampala branches, all Capital Shoppers outlets, Acacia Mall and game stores. Rotary Cancer Run. Keep running. The Rotary Cancer Run 2019 is supported by the Parliament of Uganda and sponsored by Centenary Bank. Mukulikeyo mukuwumulamuko Delta TV amasukulumu ekitundu kyakubiri nkitandise ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ono ng'asiimye okulabikako eri Obuganda ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwabirimu omusanvu ku Bulange Emmengo nga ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Mu lukiiko luno Ssaabasajja Kabaka mwagenda okusinziira okwogera ku bintu ebikulu Obuganda bwe binaagoberera era nga mu lukiiko lwe lumu baminisita be yalonda gye buvuddeko gye bagenda okusinziira okwebaliza obwami. Carol Nakibuule Kabituwe. Buli mwaka nga Matikkira ga Ssaabasajja Kabaka gawedde okujaguzibwa mu Buganda, Ssaabasajja Kabaka asiima n'aggulawo olukiiko lwa Buganda olukulu nga luno gye gimu ku mikolo 3 emikulu mu Buganda. N'omwaka guno gwennyini ku bbalaza ya wiiki ejja empologoma egenda kuggulawo olukiiko lwe lumu ng'olw'omwaka guno lwa mulundi gwa 27 nga muno mwagenda okwogera ensonga ez'enjawulo enkulu eri Obuganda. Beene nga tennaba kuggulawo olukiiko luno wagenda kusookawo emikolo gy'agenda okukola mu luggya lwa Bulange omuli okulamusa engoma mujaguzi wamu n'engoma ye eya Buganda bumu gye yalegesa ku mulembe gwe. Mu lukiiko luno nnyinimu lwagenda okuggulawo olw'omulundi ogwa 27 abamu ku baminisita be yakawa obwami mwe bagenda okubweyanziza era mu bano mwe muli minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi, Embiri Amasiro, ebyobuwangwa n'ennono Ekitiibwa David Kyewalabye Male n'abalala bangi. Mu mboozi yaffe n'omukuliza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbula ategeeza mu kwogera kw'amagulu nnyondo okw'enjawulo kw'azaayogera mu lukiiko lwa Buganda luno lwabaguddewo okwogera kwe kuzze kuteekebwa mu nkola mu Buganda nga kuno kuleesewo enkulaakulana eyannamaddala. Ssaabasajja Kabaka yalagira Buganda bujje ebyo biwandiikiddwa mu mpapula obiteeke mu nkola era okusinziira ku Katikkiro okwogera ku lukiiko olwayita olwakaggwa olwa Buganda era Katikkiro bw'ayanjulira ensonga zonna ezikoleddwa mu mwaka. Wadde nga abantu ba Buganda bazze bassa mu nkola ebize byogerwa Kabaka, Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbula anokoddeyo okumu okusoomoozebwa okuzze kubaawo. Tulina ebintu bingi nnyo ebikyetaaga okutuukirizibwa naye olw'okuba nti obusobozi bwaffe bugenda ne Buganda kuba ebintu ebisinga byetaaga ssente naye obuzibu bw'essente bukyaliwo naye ate obwo newankubadde bwe buli tubusalira amagezi kubanga bingi nnyo byetukoze ng'ate n'essente ezo zisinga tezinnaba kujja. Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbula wano wakowoledde Obuganda bwonna okujja okwetaba mu lukiiko lwa Buganda luno olw'enjawulo Omuteregga lwagenda okuggulawo. Olw'ekyo tusuubira abantu bonna nga bajja kuba batudde nga bayingidde dda abagenyi abayite mwenna nga batudde dda mu bifo byammwe basuubira okuba nti ssaawa 3 nga mumaze okutuula kubanga ensonga enkulu Ssaabasajja Kabaka zagenda okwogera mu lukiiko luno abakiise ab'enjawulo bakuzikubaganyako ebirowoozo era nga zino zakuteekebwa mu nkola. Carol Nakibuule, Christine Nakimuli, Delta TV amasukulumu. Mwebale nnyo abasasi baffe bwe tweyongerayo poliisi y'e Lwengo ng'eyambibwako
eye Masaka ekutte abantu abawerera ddala 5 bano nno nga be bateeberezebwa okutemula abavuzi ba bodaboda mu bendo eri Masaka. Amyuka RDC ye Werengo Mariam Seguya asanyukidde okukwatibwa kw'abantu bano era bw'atyo n'akubiriza aba bodaboda bonna okwettanira akuuma ka tracking device basobole okwanguyirwa nga banoonya abantu bano abababonyabonya. Omwogezi wa poliisi mu bendo lino eri Masaka Paul Kangave annyonnyodde engeri akuuma kano gye kabayambye okukwatamu abantu bano. Katubirabe. Omuwendo gw'abateeberezebwa okuba ababbi ba bodaboda be tulina essaawa zino Masaka bali 7 era ku bano tulinako Kekisibo Yuda wa myaka 19 nga mutuuze wa Mukudde zone kino kisangibwa mu Nyendo division Nyendo Senyange era nga muvuzi wa bodaboda ku stage y'omu Nyendo. Tulinamu Katongole Shafik ono wa myaka 24 ono ye twamudidde ddala mu kibuga Kampala nga mutuuze w'Ekyengera mu Wakiso district. Tulinamu Musaazi Sikyomu Timothy wa myaka 25 ono nga mutuuze w'Ekyangwe mu Kiseka sub county Mwengo district. Tulinamu ne Kawuku Hussein wa myaka 22 ono mutuuze w'Ekasana zone era naye mu Nyengo Senyange division. Era bano mu kubakwata twabakutte n'ebizibiti ebya piki eziwerera ddala 5. Matusonyiwe muko olwako akayiseemu. Amasukulumu amalala abazirakisa okuva mu Budaaki badduukiridde abayizi mu ssomero lya Children Sure Academy lino nga lisangibwa mu kabuga k'Ekiwangala mu district ey'Erwengo. Bano babakubye enkata ya butaala 650 obukozesa amaanyi g'enjuba nga bwakubayambako mu kusoma ebitabo mu budde obw'ekiro. Katubirabe. Libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Children Sure Academy erisangibwa mu kabuga k'Ekiwangala mu disitulikiti y'e Lwengo. Abayizi b'essomero lino bwe baweereddwa obutaala obukozesa amaanyi g'enjuba 650 bubayambeko mu kusoma ebitabo. Nnyini ssomero lino Moses Kiwala Mubiru ategeezezza nti abazirakisa okuva mu Budaaki bayagadde banguyiza abayizi mu kusoma ebitabo naddala nga ebbeeyi y'amafuta abazadde bakalaza. Sola zino ziyambako kubanga tuli mu rural areas ebyalo ebitundu by'ekyalo abantu tebalina masanyalaze n'amasanyalaze mwegalina obusobozi bw'okugatwala mu mayumba gati bagasobola. Abaana bano one of the things ekisinga okubalemesa okukola obulungi mu kusoma kwe kubanga tebalina busobozi bwa masanyalaze okusobola okukola homework n'okusoma ebitabo byabwe. Abamu ku bazadde b'abaana bano abafunye obutaala buno basanyukidde enteekateeka ekoleddwa ekitongole kya Sure House era nti ettaala zino za kubayamba mu kulwanyisa ku buzibu bwe babadde bayitamu n'abaana. Nebaza Katonda omuyizi w'ebintu byonna okubanga tuyambiddwa ekitongole kya Sure House okuva Ekiwangala nga tuweebwa ettaala za sola ezigenda tuyamba okututaasa ku mafuta ge tubadde tugula nga gatutawaanya n'obutadde obwo kw'abaana. Nekibanga tusobola okufuna obuyambi bwa sola zino zetufunye okusinziira ku kusomoozebwa kwe tubadde tufuna ku mafuta ng'ate n'amasannyalaze. Siraje Mawanda nga ye mukulu w'essomero lino asanyukidde ekitongole kya Children Sure Academy olw'okubadduukirira era n'akubiriza abazadde okwongera okuwa abaana ebyetaago by'essomero. Mire Namuwonge nga muyizi ku ssomero lino agamba nti baakuganyulwa mu butaala buno era nti kino kyakwongera ku mutindo kwe babadde bayitira ebigezo bya PLE. Mwebale nnyo okutuwa sola zigenda tuyambako okusoma ebitabo nga n'amasannyalaze gagenze tugenda zikozesanga.
Amasomero g'omu Masoso g'omu byalo gasiŋŋaana okusomoozebwa kw'ebbula ly'amasannyalaze ekikosa butereevu ensoma y'abaana naddala mu budde bw'ekiro ate nga n'ebbeeyi y'amafuta g'ettaala yeekanama era eno ebadde enkata yennyini ebakubiddwa. Ate akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'Eryantonde ng'ali wamu n'abakuumaddembe baliko essomero lya Salem Secondary School lye bagadde. Kino nno kiddiridde okutemya ku poliisi nti abamu ku bayizi abasomera ku ssomero lino bawambye amyuka omukulu w'essomero ne bamubuzaawo. Katubirabe. Abayizi, abasomesa, abazadde n'abakulembeze b'essomero lya Salem Secondary School erisangibwa Eryantonde bakyasobeddwa oluvannyuma lw'amawulire g'okubuzibwawo kw'omumyuka w'essomero lino. Erias Ahimbisibwe yabuziddwawo nga kigambibwa nti baasoose kumukweka mu kasaka wabula kyokka nga kati mpawo amanyi mayitire ge. Poliisi ng'ekulembeddwamu akulira ebyenjigiriza bagezezzaako okutuuka ku ssomero lino mu budde era ne bazza embeera mu nteeko bwe batyo ne bakumaakuma abayizi kw'ossa n'abasomesa abasangiddwa ku ssomero lino. Wabula oluvannyuma abayizi bavuddemu omwasi ne bannyonnyola ensonga ezabawaliriza okwegobera omusomesa ono. Bano abeefudde abalamuzi bannyonnyodde nti omusomesa ono abadde yeekola ekigenyi ng'adda ku bayizi abaamuweebwa okubabangula eby'omu kibiina n'abaganza nga kuno kw'otadde n'okumulangira okusosola mu mawanga n'ensonga endala nnyingi. They found him coming with that girl from there outside, and that girl is now in the school. There is such a girl who used to move with him during the night time, but they caught him from the other side of the road. And some of them, I think, they knew the head girl could be knowing on that scene. Abana bakaja mu tuntu omuhima akwayine kuyabe natufundizamu. Yes, mwenu kubatira omu nibanyitamu mumbere samwiri. Wawulirira bino ng'abayizi abawerera ddala 240 be beenyigidde mu kikolwa kino era nga bawaliriziddwa okudda eka era abayizi bawereddwa akaseera mpawe kaaga okukwatamu ebyanguwa boolekere ewaabwe so nga abo ababeera ewala bategeezezza bazadde baabwe okukola ku by'entambula ku nsonga y'okulaba nga bagonjoola ensonga zino. As we sort out matters with the staff, we are going to talk to your leaders, but the rest of you, we are advising that for the meantime, you are going to pack your things and go home. Wabula we tuviiriddewo ng'omusomesa tannakubwako kya mulubaale nga n'essomero likuumibwa poliisi. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukulumu. Webale Kiyingi Moses. Ate waliwo family erumiriza adumira poliisi ye Naggalama Assistant Superintendent of Police Grace Nyangoma okwekobaana n'abagobaganya ku ttaka. Bano bagamba nti omuduumizi wa poliisi ono aliko abantu beyeekobanye nabo ne batandika okubatulugunya bave ku ttaka lino ate nga ettaka lino balina ebiwandiiko ebituufu byonna ebirikwatako. Bano bamulumiriza nti ali wamu ne Kinaalwa Henry mutabani w'omugenzi Tekira Kinaalwa era nga be bali emabega okubagoba. Lincoln Mujuni Munnayuganda kati gaakabaga akomba oluvannyuma lw'okubanga akugirwa obutatuuka ku faamu ye ey'Ennalubabwe ekisangibwa mu Nakifuma Town Council ng'enetudde ku ttaka lye eriwezaako yiika 38. Ono agamba nti bannakigwanyizi baagala okutwala ettaka lye lye yagula mu butuufu era ng'alumiriza adumira poliisi ye Naggalama ASP Grace Nyangoma ng'ali wamu ne Henry Kinaalwa mutabani w'omugenzi gwe yagulako ettaka lino okubeera emabega w'okumutulugunya ne famire ye. Kkooti yatuula ennaku 7 eza July n'esalamu nti status quo ku ttaka ebe maintained. No development should be made on the land until the main suit is heard. Ekiragiro ekyo kyafuluma ne tukissa mu mateeka ne tukitwala Naggalama ku poliisi naye DPC lwakuba akolagana n'abali n'agaana okukituukiriza. Lincoln ategeezezza nga bwe yagula ettaka lino mu mwaka gwa 2000 okuva ku tteko Kinaalwa wabula ebyembi n'afa
ng'ebimu ebyali mu ndagaano tebinnatuukirizibwa wabula omusika we Henry Kinaalwa yamutegeeza nga bw'agenda okubimaliriza kwe kumuwa obukadde 10 asobole okukyusa ekyapa okukijja mu mannya g'omugenzi kisobole okudda mugage. Enkwata miliyoni 10 nenzimusatura through the check yateeka mu banka n'okuyita neeyitamu. Kati we yamala okufuna letters of administration teyakomawo gyendi nange nga mukubira amasimu n'atanziramu nagenda okulaba ng'aleese eviction letters n'agamba va mu ttaka lyange nze njagala kutunda abala n'engamba onzijjamu otya watwala sente zange. Ono era tutegeeza nti kati mutabani w'omugenzi yeekubana ne DPC w'e Naggalama ne bamugoba ku ttaka. Saawa eno babulooka bagenda ne badeployinga ku ttaka ne baleeta abakanyama ne babagenda Kifuma ne Kampala ne babateeka ku ttama buli lwogeza okuyigirawo bwoti baagala kukutta busi. Mu Juni wabula alumiriza babulooka ba Henry okutemaatema ensolo ze ku faamu ye nga kwogase n'ebitooke bye yali asimbye n'okumugoba ku ttaka lino. Ono era agamba nti Umaru Ddumba nga wa byansimbi mu kibiina kya NRM ku disitulikiti y'e Mukono wamu ne Kakande Hussein be baagula ettaka lye. Mu Juni era alumiriza abantu okujemera ebiragiro bya kkooti bye yali yeeyisizza nga biyimiriza ebigenda mu maaso ku ttaka lino okutuusa ng'omusango guwedde. Ettaka kubanga ne wenjogerera kati bwe bakoledde bino byonna bali mu kuzimba ku ttaka. Kati we balabye nti nfunye court order ebaziiza nenfuna ebipapula byonna ebyetaagisa ebibagoba ku ttaka nti baleme okukolerawo nga kooti bwe yalagira kwe kujjanagana amaanyi g'okwagala nti banzije mu action bakole kye baagala. Wabula ategeeza nti poliisi kyekola kati kyakumuteekako bisangosango basobole okumujja ku mulamwa era ye ayagala poliisi eddemu enoonyereze buto ku nsonga ze. Eddemu enoonyereze ensonga ezo we ziva and the perpetrators of justice be brought to book. Maneja wa faamu ye ayimbisibwe Benson naye atubuulidde engeri gye yatulugunyizibwamu wamu n'ab'omu maka ge ne batuuka n'okumugoba mu nnyumba ye nga kati talina wakusula n'abaana be. Ebyo byonna bimaze kuvawo n'okukuba abantu bange mumedde bamukuba ne bamukola ki ningendayo ningamba poliisi bampeereze ki obukuumi ngendeyo nasanga ennyumba bagimenya sitowa y'enkoko nanka akayumba y'enkoko bagimenya poliisi esitwara yandibadde yanakifuma nagenda emirundi 3 tebanyingiza na mu kitabo tibanzikiriza n'okwogera nyogere. Ono wabula asabye abakulembeze okuvaayo okumuyamba okuli n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bwe tutuukiridde omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza ng'ensonga zino bw'azimunyiko wabula asabye bagende ku region etwala poliisi y'e